Oh yes, ogamba otya muna Kampala, ogamba otya muna Uganda, weebale kuba nti otambula naffe. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine mbeera mbi ddala nti takkirizibwa kuba nti asala ku lw'e Kayunga newankubadde nga musajja mukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni nga abangi ab'opposition bamusazaako nakyemalira bamukazaako era nakyemalira nabwe kikyasobodde okuba nti akeera e Kayunga. Museveni ategezezza ab'e Kayunga nti tajja kubayamba nga bamuleetedde abantu b'opposition especially aba people power ng'agamba nti talina nkolagana wakati we n'aba opposition. Neneebuuza nti pulezidenti w'eggwanga bw'aba afuga bawagira NRM yokka oba n'aba opposition abawagiramu like abafugiramu. Service delivery erina kutuuka kuwagira NRM oba y'Abannayuganda bonna. Awo nno Museveni bwakoze statement bw'etyo neŋŋamba nti owaayi kanzije mbikutuuseeko. N'omubaka ow'Emityana amanyikiddwa nga Zake akubiddwa mizibu era nga wetwogera ali admitted e Jinja. Zake akubiddwa amagye ga mutabanyi wa Museveni owa aga SFC. Amagye gano gatondebwawo General Kayini Lugaba Muhoozi nga ono ye mutabanyi wa President Yoweri Kaguta Museveni omukulu, oba oliawo abasinga gwe bagamba nti ye next president. Obukambwe amagye ge bagenda mu maaso n'okuba nti gakozesa mu Uganda bukyennyamiza bannayuganda especially omuntu wa wansi atanaba kumanya oba buli mu okulonda kubeera part of amagye nti amagye galina okubeera mu part of mu kulonda tetunaba kuba tukitegera mu Uganda. Naye newankubadde nga byonna biri bityo SFC esobodde okuba Zake emiga emizibu ennyo. Katubikutuuseeko osooke weerabireko embooku ebadde Kayunga olunaku lwaleero ne Bobi Wine kikyazaako tusobole okuba nitukomawo. Bapita Ntambi Jimso. This morning we woke up to very heavy deployment of the military and police surrounding all our home, and when my security guard went to find out what's happening together with my gardener, they were arrested, beaten up, bundled into a waiting drone and driven away. Until now we don't know where they've been taken. All our gates have been blocked by military trucks. The hind gate and the front gate are all blocked. The roads leading to our home have been, roadblocks have been mounted there. It's unfortunate that Museveni puts me under house arrest when I'm supposed to be in Kayunga campaigning for our candidate. And yet he is using taxpayers' money to go and campaign in Kayunga. It's very unfortunate that they continue to behave this way. But my message to the people in Kayunga is that you can take this upon yourselves. I encourage all our leaders to go to Kayunga, make sure you guard the vote, because I'm confident we are winning that vote. But we only need to guard the vote. Go right ahead and vote for Nakwede Harriet Kafero and guard the vote, because the voice of the people should prevail and reign supreme. Twagala twogere ku mbeera ebaddewo n'okuba nti yona mutungula bambeera gyali olunaku olwaleero twe tubadde tukomekereza kampeyini zaffe mu butongole, naye okuva obwenkya embeera nga bwebadde nti Pulezidenti Museveni yazze n'awamba Kayunga yenna ng'alina okutambula mu constituencies essatu, era roadmap yaffe ebadde tulagira kubeera mu Kayunga Town Council okusinziira Electoral Commission nga bwe yalambika. Era olwaleero mwe tubadde twakatandika okutalaga Town Council ne tufuna abasajja ababadde mu council naye nga ziriko baaji za NRM, abamu babadde mu drone ng'erimu emigo
erimu abasirikale abali mu leeya naye nga balina emmundu n'abamu babadde ku mamba ze basitudde zonna okuteeka mu kayunga era bwe batukubyemu tiyagasi abantu babadde basaasaanye nga na buli omu yeerwanako kandidenti waffe bamukubye asuubira ettama lifunye ekiwundu n'erinnya omunda likosebwa omukono gumenyese ne muganda waffe n'abantu abalala bangi balumizibwa nga ne wonarebo zaake kwali era abamu baddusibwa mu malwaliro abalala bawambiddwa tetunamanya wawe bali abamu nabo bali ku poliisi ne be bakutte olwajjo tuvumirira ekikolwa bwe kiti kubanga abakuumaddembe n'akakiiko k'ebyokulonda tekavuddeeyo kulambika road maps n'okussa ekitiibwa mu mateeka ag'ebyokulonda era nsuubira bo balinga abawambiddwa twagala okuvumirira returning officer olw'okutuukiriza ebiragiro ebimenya amateeka kubanga atuwadde ebbaluwa mu kiseera ekyokusimbula ng'atugamba tunoonye awalala ow'okgenda ne twebuuza kyekitegeeza Pulezidenti Museveni bw'aba yamulagidde nti agenda kujja mu tawuni kanso kandidenti waffe aveemu kitegeeza nti ne ku lunaku luli kandidenti waffe bw'anaaba nga yakulembedde Pulezidenti Museveni ajja mukubira essimu amugambe nti oyo akulembedde muteeke mu kifo ekisemba era returning officer asuubira tumulabye ng'alina sayidi gy'akolera era tugenze omumulisaamu bwe tuti nga tulaba ebyomunda byayambadde bya yelo oba oliawo empale ya yelo akaleega ka yelo ne peti ya yelo kubanga gyali okolera naye ate kungulu atulaga nti ali independent akalu kano ka bannakayunga si ka Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni tetumulina mu road maps bacandidates ze bakanyako. Pulezidenti Museveni mu kalulu kano ku ballot paper taliiko kakati neewunya okubanga asazisizaamu pulogulaamu yonna ey'abacandidates gye bakanyizaako awamu ate returning officer agisazeemu ng'ali yekka ffe tulowooza nti yandibadde amaze kuyita bacandidates bonna ne baddamu buto ne bamumanayizinga oba n'atukkiriza tukole olw'enkya tukuba awantu awo wennyini we twabadde tulina okuba kubanga abantu ba Kayunga Town Council tebawulidde ku meseji yaffe manifesto yaffe tetugibaguzza era tubadde mu lusuubo nga tetusobola genda walala nga wano we tulina okubeera tuvumirira ebikolwa bwe bityo byonna mubadde mulina okuba n'akulira ekibiina olunaku lwaleero twabadde era tulina okukyaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu naye bakedde kumusuulira mamba mu maka ge honorable zaake abadde yakatwegattako n'atutewa amawulire amalungi nti pulezidenti waffe ali mukubu naye ate nga ab'ebyokwerinda babawadde agalagira aganene nga gasinga n'emmundu ze basitudde oda kutoka za mukubwa nga bo batugamba nti tufulume ekibuga olw'okuba nti Pulezidenti Museveni ajja n'olwekyo pulezidenti waffe ow'abantu nti talina kujja ffe tubadde bakakamu nga Pulezidenti Museveni tumuwadde ekitiibwa kye abeere Kayonza weesudde kilomita za 20 okuva ffe tubadde tugenda okubeera okuva wano okutuuka e Busaane walala gy'abadde akuba olukuŋŋaana omala kubuuka sabu counties 3 okuva wano genda ekangulumira nawo omala kubuukawo sabu counties 3 kaakati tubadde twewuunya pulezidenti bw'abanga ddala w'abantu Pulezidenti Museveni lwaki tayagala kujja mu kibuga nga kirimu abantu oba lwaki tayagala kujja mu Kayunga akolereko mu paati emu naffe tusigale nga tukolera mu paati endala kubanga ffe tetumulumbye kulaaleze era tetumutataganyiza mu ngeri yonna ate abawagizi baffe babadde tebalina ngeri yonna egenda mulemesa nti ffe tubadde sayidi ndala gye tukolera campaign okusinziira ku mateeka agatuweebwa akakiiko k'ebyokulonda kyewuunyisa nti state ebitongole by'ebyokwerinda nga poliisi akakiiko k'ebyokulonda ne bano abasirikale ab'ebibomboola baleese emmamba zonna ensonzi n'emmale n'ettimba nga mweziri
ate nga baagala tugoba bugobi mu ngeri emenya amateeka agalambikibwa akakiiko k'ebyokulonda. People power. Power power. Now when the oil. Chagula inachi. Kayunga nachi. Jack. Jack. Twakeddenga olunaku olulala luno amawungeezi babadde bakuta makibala engongo n'abantu so twakeddenga tandika onnoonya abalutawukansi omukyala w'akakiiko k'ebyokulonda n'atuwa ebbaluwa ng'agamba Kayunga Town Council olw'okuba omukulembeze w'eggwanga ajja yali tusabye tugende tukole mu kifo ekirala kati memba wali lwe lunaku okusinga buli gombolola so twabali tumunnyonnyodde nga tumuweze ffe tuli bantu bamirembe kyetwetaaga justice okusinga amasajja yaffe eri abantu ba Kayunga Town Council bagende okulonda kati balonda bakitegeera bulungi kiba tutandika lale yaffe esooka polisi bwemaze nebanga etulekakube mu maaso waliwo mamba ezibadde ziyisetiise batandika okuba tiyagaasi abakubya tiyagaasi netubulimirwako somehow lwetudda mu town tulaba engeri tuddamu okuyoganezi nga tulabe tuddamu otandikira kati mamba tubanye n'omulembo zaake sebo nebakoone mutukantireko abasajja babadde mu mulanga nekabangaaisajja nebajjayo emikko abamu nga bakutte nanyongala bazikuwamu bwegati nebatufuna emikko tumaliddeakibanga zabiri tusadulayiva wazange lwayiyiza jayinza okujjawo mumotoka n'abanga alijjawo kufuna tasibwagawaisi babadde betegeeza naye twagala okubira bannakayunga n'okubazaamu amaanyi abalaga kusooka byonna kino kyekibeerawo mwakiwulira Arua bafiirwa n'omuntu mulamba lwekawa Kyagulanyi era bulungi ate kyatulobera kumawula n'abannakayunga era nga tubasaba bajje mu bungi balonde wategera embeera weeri Pulezidenti Museveni nabadde muwalira omubaka in the morning nga musabye olunaku lwaleero abuleka aleme kujja ensimbi z'abadde agenda okukozesa oba zaakozesezza azituweereze mu ddwaliro lyaffe ekayunga tulemwetega tusitaseka abantu baffe nga wetunamba nga tebafa kubanga amalwaliro meereere eddagala naye era wadde oluvannyuma nga abantu bekayunga boogedde balaze kibetefutefu okulonda enkyukakyuka okununula Kayunga era bazze mu mbeera yonna ne batandika okukuba abantu baffe twagala kukola lwobukolo tulabe kubanga bakutte abaana bangi abamu bakozesa mayina gye bali onalwogozaakaali nnyo ate ye bamugubine natandika n'okuliidinga alafu ono naye bamugamba nga agezaako okusigalawo okulaba nga twakola so bannakayunga Town Council twagala okwetoloola tusigaletulabamuli naye munzikirize nkozese eddoboozi lino mbere nga mbasaba era nga tubakunga olunaku olwokuna ffenna abakayunga Town Council bagende tulonde manvuli tulekayunga kubanga embeera tutegeddeko nti Honorable Kyagulanyi abadde waku information eyo yes Honorable Kyagulanyi wakujja sabula nagamba nti abadde wakujja Honorable Zaake bwatuuse n'atuwulira ng'enteekateeka weeriri okulaba kubanga ewe baakedde musalako agaza okufuna otandika olugendo ngeri emmamba zikampinzi ewe zirina bwasobola kuvaayo naye Honorable Zaake abadde atuwadde essuubi n'atugamba tugire tutandika obudde bwonna
president ajja kuba atwegattako. So even when we said twali tumanyi obudde bwannajja nga bwe tufunye ebisago tusazeewo tusooke tukomewoko tutuuze olukiiko obudde bukyali tulabe entegezaako naye tukimanyi ayinza okuba ali mukubu okujja twegattako singa tunaga tukkiriziganyizanga meeting tugende mu maaso ne rali zaffe ziteekebwateekebwa olunaku okoseddwa otya okosese otya n'omukono guno guliko ekiwundu ate mpulira kinnuma nnyo simanyi kubanga babadde bakwata emundu nga wonna babasobola okusaako naye njagala obakunya bannakayunga siri bubi nnyo yasinfunyeemu kunakuwa kutono naye nga nkimanyi ekyamangu ddala kubalirizeemu amaanyi tubeere nga tutandika okuddamuzaganya abasajja paka nga tumazeemu obulaka. Honorable Nsamba kiki ogamba ku mbeera by'olaba wano leero? Kanjogerewo katono. Okay, Honorable Jango tulewa. Honorable. Beera naye kuba bagikwasizza etawo tuula wali Bape considerare njagala kwogera mu mbeera embeera erira abantu nga bagize bali balina obusungu kwogera mu mbeera nga bali awo nga mwogera nabwe nga bakugula English, both. abadde bagenda kugambala twagala abantu nga boogera just tell people when they are People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Umbrella Is our symbol. Umbrella is our symbol. Nakwete Is our country. Nakwete is our governor. Our power. Our power. People power. Hello. bakayunga tubasaba mweberere mwembeera mugirabye leero eraddewo mwebereramu Nakwenda kwa Kayunga. tukwatayo embeera nga abantu banyize nga twogera nga muli banyize banaye tuli banyiivu
Twagala okubebaza Fosobola abamawulire n'abali wano. Twagala okubebaza nnyo kuba mwe mutuyambako okutuusa message yetetu. Tuli wano ewa candidate waffe wa National Unity Platform. Akoseddwa nga bwe mulaba tetukyasobola kutambula wantu wonna buli gye tugenda batukwata bukwasi. Naye twagala okwongera okubagumya naddala abantu ab'ekitundu kino mu disitulikiti y'e Kayunga. Twagala kubagumya nti akalulu kano kaasalwawo dda. Kino kye tuzza okukola kyakakubako bukubi nfuufu. Omulimu omunene gwe tuyina kati kabakole ki abantu n'asigadde eka amanyi kandidate we gwagenda okulonda. Kabonero manvuli.